nzigudde w'amata oyogere gagambe ky'oyagala oggyeyo ebitabo byogatte mmanye ki kye nsobola nze okukwagala nagwa ddala oseba olubaale yantemba wandekeramu kali nsaza kuba ekituufu wampunza kati njogeza bikolwa olulimi lwanzitowako terukyasituka saba kumanya wenkoma nemikusindika amabaluwa ng'oluusi tonzirira engatte nguddeko olubege oliwo wange lwaki nkunoonya tompitaba oliwo ntwale oliwo wange lwaki nkunoonya tompitaba agende balulabe mashallah amina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza ku mukutu era tukwebaza okubeera ng'ebbanga lyonna ojja otwekuumirako. Mbajjukiza nti tubaleetera abantu ab'enjawulo era nga muwandika mu comment section osobola okuwandiikamu n'otugamba nti mundeetere ono ffe gw'otugamba tukuleetere gwe tuyigga ne tumunoonya ne tumugamba abantu bagambye tukuleete tukukyaze. Era ndowooza tugezezzaako tutuukiriza okusaba kwammwe ebiseera ebisinga. Asirinzeka ndi ne Malayika Yugi official ate nga ssaawa zino y'omu ku bayimbi abakutte akati oba abali so promising mu kisaawe ky'okuyimba mu bakyala era nga agenda bababuuzaako tube nga tetusimbula. Malayika buuza ku batulaba. balamusizaako abatulaba amanya gange nze Malayika ndi muyimbi wa kabi ekyo simanyi kyakikolera Mashallah. Amina. Emikolo wagitandikiddewo mu budde simanyi wakikoze otya. Okuyimbira mu mikolo kye kintu buli omu kyasabirira wano e Uganda. Kitiibwa kya Mukama. Lusoba ne bw'omanyi. Enagaja jangu nja kuwaayo. Bw'otandikirako. Bentandikirako. N'ozimba CV. Yo. Mashallah. Okay, Malayika. Omulabi wa Blaze Media yeetaaga okumanya mumenyeremuko mu bumpimpi Malayika yaani. Malayika ndi mwana nzalwayo y'Emityana. Banyaganga amatuufu mujja kunoonya n'emyaka gye nina sinage ngenda gamba. Tandikira ku myaka emituufu abantu bawano tubabuulira mazima. Bajja tandika owooza oyo omumanyi. Amanya gange abansinga bamanyira kukusaasira. Kuba nayimbako mu Golden Band. N'erinnya Saliko Salyongalyo. Kuba waliyo kusaasira. Kusaasira mami mabi naye. So ndi nzalwa y'Emityana ndi mwana wa kutaano mu lujja lwe wa yes Romulangira omugenzi kati yawumula. Bakusaasira babeera baana bangoma tuli bambejja erinnya ly'okusaasira nalyo lya lugero. Nenga oli mu mbejja. Ndi mu mbejja. Okay, mashallah. Okay, ojja otya okubeera nonga sinatuuka awo sooka otutwalemu kwawo wasomerawa Emityana eyo tumanye kuba obbi oyinza oba wasoma ne Zaake Francis Butebi nga tetumanyi. Simanyi oba Zaake yaliyo naye nasomerako ku Mityana Modern SS. Mwami Mbalire emala nenvayo nenzira ku Star Senior School gye natulira Senior 6. Sijja bagamba Mityana Modern no somero ganze Emityana awo. Somero ganze ebbanga lyonna. Aliri so competitive Mityana biba siri erisinga. Waliwo ddala wa Mityana SS. Tugenda kwali tugenze mu Bulango. Waliwo ne Mityana SS. Mityana SS nali agala nnyo naye baalingana. Nali mbyagala lyalimu abaana bangi. Ne balingana nze kyali kintwalayo nno kuyimba. Baali bayimba. Baali bayimbi. Kyali nsinga okunjagaza Mityana SS. Okay. Osomera ku Mityana Modern. Myaka ki ekyo? Mityana Modern. Baizo ina kyonjagaza. Nedda. Sometimes abantu abo bafanzi bamwe abo babeera baagalira ddala okukumanya. Yabeere nga ddala nti omuntu wange yona akuteke ku mutima akufunira akasenge wakutereka. N'akuteekamu n'akugalira awo nga buli kimu akimanyi. 2006. 2006. Oh.
2006 nsoma senior 1 ntula senior 4 mu 2009 kati bagenda tandika okuba bane mubala bajjako kwata ensolo gy'obawulira bo bakutemete tewali ebintu ebimu bibeera ku mutwe ngo tebiri scripted 2011 nentula senior 6 so it's been a while. Okay. What inspires you to join music? Kubanga gye wasomera bali bagano genda ku Mityana SSO olw'okuba nti gwe wali oyagala kuyimba ne bagaana kitegeeza byebimu ku byaggaaniso gendayo. Nayina nga amasomero mangi ge nali njagala olw'okuyimba oba olyako ne ssente bali ku Ddembe Kisoga. Wasomera Rema Namakula. Ndimanyi Rema gye yasomera eyo. Kuba nabayimba abo batta baali bayimbi naliko ku studio y'omuntu omu ne mbasangayo naye Katamba goberere. Nga balina maloboozi. Katamba goberere twali mu form 3 nga tugenze ku recording. Ensanga y'abaana ba ssente bali ku Ddembe Kisoga naye nali njabba goberere. Ne Mityana Modern eyimba balina bayimbi like. Ekyewuunyisa nate sali active mu kuyimba. Oba nali siina muntu aŋŋamba nti kati yimirira wano omanye ekyo nakyo gyekiri. Naye nga wali ng'olina passion eyo. Nagiina. Kati mala kyusa ssomero ne ndyoka nfuuka lead singer ati. Bwe nakyusa mu senior 3 ne nfuuka lead singer ku Star Senior School. Era okusoma awo wonna nasomera bwereere. Gye bayita basale scholarship. Mu secondary bas scholarship. Ebeera basale. Nali ku basale nga sisasula. Nga kaloboozi kakuwadde school fees. Mwami Sebanenya. Nagamba kangu. Yankwatira awo era we natulira senior 6. Oh, mashallah. Tugambe nti kino kyawewulako ku fees abazadde ze bantaddeyo oba baali beesobola? Kyawewula siri planned kid. Kyabayambako nnyo. Kyamuwulira ddala. Bambi. Siri planned kid. Kati okukomawo ko wano ojoyininga otya kuno owezuula otya n'ogamba nti omanyi let me start recording nofuuka recording singer nova mbiri ebyessomero? Kiri nno na funny. Nalinganga ngenda ku studios okubakinga omanyi olusoba oba weetaaga guidance omuntu agamba nti beziyita wano career guidance. Kati nze nali ngenze ku studio kubakinga muntu omuntu yaŋŋamba jangu mbakinga enkoye ekitwalo. N'ekitwalo ky'ebiseera ebirowooza kyali kizitowa. Ngenda okubakinga studio yali eyo Kasenge side ye Kasenge mu Kifuufu. Ngenda okutuukayo nga waliyo writer nga ŋŋamba lwaki toyimba akayimba kange yali tamanyikiddwa. Ennyimba buyimbi nga n'ebigambo nsoma bisome omanye omuntu obeera muyimbi teweetaaga nti ate ddayo. Ennyimba buyimbi bwe ntyo bwe nkomawo mu kuyimba naye ate n'entya industry eno si kintu kyangu. Nenyingira Golden oba yalinga sijjukira mwaka 2000 bumuvudde mu mutwe. Kati mu Golden olwo baali bayise bakasitinga bino bye bayita abaana bagenda okujja babiyita batya? Alo bands ezo we ziyita ne zikoolinga ku be bayingiza abapya bayita oba gwe wagenda bugenzi n'osaba? Ekyewuunyisa siri mulabi wa TV simanyi naye nalina omuntu yaŋŋamba nali nkola naye nga ntunda nga tonaŋŋamba okimanyi Golden bali mu kuwandiika bayimba neŋŋamba naye banamba kati ngenda n'aka music like nga bonogamba nti kangende n'aka CD kange nasangayo bba wa Mami Kathy Mwami Seruga nga muwaka music nga akawulira nga ŋŋamba tukututte just like that. Limba lwali awo ndujjukira sirujjukira nagamba tukututte waliwo abaana abawerera ddala. Amakulu Kathy Kusaasira ne baawe Seruga balina kye bagattako mu kuyingiraako like mu kujoininga industry? I would say yes. Nze nali siima nko live band nti bwe twatuuka mu band ng'okwata lukoba kuba first time okuyimba twali tetukoze na rehearsals bagamba bugambi mugende kyali kitiisaamuko naye era balina kye baagattako kuba bakuwa stage
tonoonya bivvulu nti ogenda onoonye nti ngenda kuyimbawa ate nga bakusasula era baba balina kye bagasseeko n'experience yennyini. Okay, kati gwe experience y'okusomero yakuyamba okuwa CV ekutuusa wano eyokubeera nti wali oyimbayimba nti nze nayimba kuva dda. Waliwo walaba ng'olaba mu kuyimba kuno akufunamu ssente n'ogamba naye kaŋŋende ngende ku golden end. Nedda nze nali ngoba kirooto. Nze nali ngoba kirooto olaba obeera omuyimbi oba kitaamu muzimu era nsaba singa nsanga omwana wange ng'ayimba saagala mwana wange ayimba. Kulaki? Ekintu ky'okuyimba gulinganga muzimu buli wobeera ng'oba oba omanyi okubeera ng'olina okutumwa ng'olaba oyagala omuntu ategere kikyoli. Kati totereera until nga waliwo omuntu awulidde kikyolina totereera ate nga kitwala ssente oba ng'oba aliko ekitaabu iwola microphone yagala kuyimba. Music ono mwewandiikira sofa gwewakayimba yekka oba gwewakafuluma omwo mwewandiikira. Omwo ne bakuwandiikira. Yes. Okay. When do you record your first song? No recording and no gamant. Nji recordings eri ku CD oba eri ku flash? When do I record my first song? Nze okuba sejjukira exactly mwaka nga bwe mugambye nti nali ngenze ku backinga muntu. That's when I record my first song. Wali ogenze ku backinga muntu? Eno gye wagende Kasenge? Kasenge. Mba ngenze ku backinga muntu. Ne recording nesijjukira mwaka kyogo. Lwali luyimba lwa kwanjula. Era njijjukira ne ka video gye kali naye simanyi wa gye kali. Naye sijjukira mwaka ki. Lwaki tojjukira mwaka? Abasinga nga babeera babijjukira aba tulimba. Simanyi naye nze sijjukira mwaka kuba nkoze ebintu bingi kati sijjukira mwaka ki. Okay. Tukyagenda mu maaso wadde ng'era twakatandika tuli ne Malayika UG official nagamba y'omu ku bali promising bwe tuyinawo era mu maaso abo bagenda okukuba emikolo maama nnyabo nyinza obutamwogerera naye mujja byerabirako ojja genda ku social media zo zirabe oba ku YouTube ojja biraba. Naye nga nkujjukiza nti tuli sponsored by Nikan Resort Erweza era we wano wennyini we tuli bayina sauna bayina swimming pool ey'abato n'ey'abakulu bayina ebyokulya eby'ekika ekyenjawulo bayina enteekateeka gw'oyagala okola birthday parties baby shower oyagala kukola proposal jangu ku Nikan Resort Erweza ekyekifo ku Ntebe Road ekikyasinze okubeera nga kikutta akati ova ku kisaawe Entebbe toyagala tuukira waka oyagala kubeera ng'osooka tuukirako mu hoteri owummule oggwemu obukoowu bw'ennyonyi ate omala odda ewaka jangu ku Nikan osobola okubeera ng'ate ofuna facilities ennungi ennyo n'okubeera ng'obuddaabuddi balooka massage basobola okukunyigaanyigamuko amagumba ne gadda mu line entuufu waliwo sauna n'ebirala ate nga tuli sponsored by TB Estates balinaalya awo nga ku round weetaaga kizimbe kya apartment oyinamuko obuwumbi bwonga bubiri oyagala gula kizimbe oba oyagala kugula condominium apartment just oyagala kugulako sector ku kizimbe omusajja yangamba nti ogula nnyumba ku nnyumba kondo zaatuuse Uganda era nga ba TB Estates baziina awe naali awo funa kukataka no osobola okugula ekizimbe ku kizimbe condominium apartment ebeera like nga flat n'ogulako n'ofuna n'ekyapa nti musobola obeera obuna b'ekyo ekizimbe abantu nga 10 you can buy it on lease oba n'okigulira ddala eyo sector katugeze nti kuliko nga kisenge ddiiro oba bisenge bisatu kisinzira unit ng'egye bazidesigninga weziri wano ng'oli agula ate ne wabeerawo n'omulala nga naye ayina nga we yagula nga wuwe era nga wajja olowooza apangisa naye nga wawe yagulako ku kizimbe ka unit ebbanga lyonna nga ajja beera. Yes, tuli sponsored by Skypins Tours and Travel
bakabaka mu air ticketing, visa processing, ate nga n'oyo ayagala okugenda okulambula ebweru, oyagala genda lambula Dubai, Qatar, oyagala genda lambula Canada, waliwo n'abagenda Canada nga tebagenze beera naye nga agenze kulambula, ayagala genda laba ku Canadian prairies ze banyumyangako, ng'ayagala genda laba ku biri eyo. Era nabo bakusobola okuyambako ku nsonga ezo, ayagala genda Mombasa, Zanzibar, South Africa, byonna babikola. Skyping tours and travel. Tukyagenda mu maaso ne Malayika UG official, twagadde tukikwate mpola mpola solo tumenyeramu ebintu bino tusobola bitegeera. Gwe amuwagira oba amugoberera ku social media oba gwawuliriza music otegeere ani gwoyogera naye oba gwowuliriza, tabanga Munnakenya tabanga Munnakenya ng'ate alimba naye nga tukyali awo. Watugambye nti eyakolera record esooka yali Kasengera, kwa totuwadde linnya lye ne tugendera awo tetuyina kyakukola, muyinza oba mwayawukana si bulungi. Okay, akatalogo yo so far, this is 2025. Eyinako ennyimba mmeka? Apparently nsobola okugamba nti kati okola album nze ku lwange obanga ayonoona ku lwange ku lwange kaso nze releasinga singles kuba osobola okukola album abana Uganda na pickinga ko oluyimba lumu kyokka ng'okoze album ya nnyimba nga 612 kina pickinga ko lumu naganza olwo ngendo ogenda nalo so kati nakareleasinga Oliwa tanaweza na mwezi Oliwa namuwulidde kwenaku zino yaliko very beautiful song naye baba kuchaye uliriza Oliwa ojja kuba bulungi. Oliwa ni amufulumya Oliwa audio namukose Best Boy. Best Boy? Yes. Eyakakula bawulira ng'okola na Best Boy nga Spice Dana gyakolera, Lydia Jasmine gyakolera. Era gye nvudde era. Nawe era olutambudde olwo. Abantu ndowooza just ndowooza omuntu afuna ofunye chance. Best Boy w'amaanyi. Anti kati sawa zino ndaba yaliko omuyimbi akolere ate gwe babalanga omunene. Ne Spice gyakolera. Spice alina ennyimba ze, Jasmine alina ennyimba ze. Bangi buli muyimbi alina sawa. Pinga mukasannyalaze. Okay. Ate video yani yakoze video eyo Popper Pics. Mwana mulungi. Tanafuna ofunye visibility. Kyenyezo ogamba. Ekifaananyi ekirungi nkoze naye videos eziwererako ddala. Malayika bw'obanga sigamba nti olina exposure y'amaanyi naye okwata mpola katugeze nti you slow but sure oba kyemba njogera nti woova oleko okabaliddewo ddala nga tewaliiwo lumbugu leka njogere bwe nti sente zino ozijjawa ez'okubeera nga baproducer b'okoleramu Best Boy n'abalala wewaawo kaliko akatalogo kyemmanyi eriko ennyimba ez'enjawulo endala naye sofa wempulira nti Best Boy yakoze Oliwa buli omu ajja kwebuuza lwaki teyagenze mu studio eno endala lwaki era yagenze eri waggulu wabaawo ekikuwaga ki ekikupika abatulaba ngenda kwogera bwe nti bw'owulira Best Boy tekitegeeza nti ngenda kukwata obukadde bwonna oba bwonna simanyize ku lwanyize saawa ni kakadde naye bw'ogenda mu studio bakuwa omuwendo abatagwagalirawo nsobola okuwaayo 2 nengenda nenkola nga bona ofuna appointment siina kyempaga nsonda nga bw'okiwulira nina ne taata wange ansupporting. Mashallah. Daddy oli ow'Emityana? Ate tange ow'Emityana yafa naye nina taata wange asula Garuga. Yakuyamba? Mashallah. Mashallah. Tali konvesi muyizo yagala ebyonoonese. Mashallah. Ngambye mu kitiibwa kya Mukama. Mashallah. Daddy zibadde simanyi nti oli yafa. Naye wabanga waliwo ate daddy omulala. Nina taata. Mashallah. Oli yawummula. Naye bw'oba ogenza mu studio tosasula ssente zonna. Oteekayo mpola mpola bits kati gwe bw'owulira ng'oli ready ddala oyagala project eyo. Nojja n'omalayo. Best Boy asobola okunjulira. Saamuwaako ssente nnyingi kati bano ba Spice bo baakola ddala. Bo babedde.
nabo bo bazisasula mundi gumu bino ebyozisasula in bits terulwayo ne balubba bagamba abayimbi babba nnyo sorry abaproducer batunda nnyo ennyimba ne baziguza abayimbi abala tekinnantuukako naye nga bajje balinga ajja n'atunda oluyimba lw'omuntu gyebiri babikola nze wenyinza okugamba nti nenzija mu studio naawe nga wooli owulira nobako kyewegomba nempulira nentwala nze bwe ndowooza naye sibi ati producer ayinza overi n'agamba oluyimba lw'omwana luulo nawe wewulira nti gundi yalubbye oluyimba lwange gundi yalubbye simanyi wekijja naye anyway kisinzira ndowooza producer kigookozesezza nze wendowooleza omuntu wabbira oluyimba ng'oyingidde braze mu studio nange nenyingira mu studio same time okay olwo oluyimba oliwa olukoze ne best boy n'olukola ne proper best boy nkoze naye ennyimba eziwerera ddala ndaba akasente awo nze bwe wayogera nti si lumu ati nze badde nkiridde ku lumu kati oba okoze naye zisukka anyway last year nakola na best boy okay awo omulabi asaanidde amanye nti amatu agenda galeetera ekintu ekiki ekirungi agenda wulira good music waliwo kyemanyi gwotana releasinga oliwa yeka asobola okukuwa essuubi n'omanya nti muyimbi gwendiko mutuufu tesi midiyooka waliwo omuntu asobola okufulumya oluyimba lumu neweraliikira kyazzaako nze tebalina kunneeraliikirira oleeta very beautiful jams ate nga ndi talented ate nga sikaka ate nga neewa obudde sigenda releasinga buli week naye okiwa obudde noba nga ofulumiza ddala ekyo kyennyini ekirungi ekibooberezeddwa braze owulidde ku nnyimba zange yammera nze nziwulidde nze kennyini nziwuliddeko but your fans Uganda at large would like to know what you're bringing for them nze nsobola nga mmanyi and it is very difficult for me to convince them okujjako nga gwe abeegambidde gwe nnyinizo kyogenda obagamba unless if you disappoint them balyoke bakusiike omanyi basiikako online awo abo bakukola ate tebakumenya bo bennyini obamanyi they make you and break you kijja kiti ekyo naye kyannemanza okukalculatingakambwemu onakola kye baagala yes they are your bosses nga sinagenda wala braze kaŋŋamba abantu Malaika UG Malaika UG official YouTube bagita handle YouTube channel ne Facebook Malaika UG official nzenze kanze Malaika ina UG teriyo Malaika Uganda mulala nzenze ka Instagram, Facebook, TikTok, Malaika UG official. Oli waluyimba lulungi nnyo. Sala kusupport abantu. Bintu bino tubikolera bo. They will support you. Uganda already yakwagadde. Mashallah. Yakukkiriza nze nakirabi. Amina. Okay. Kyenetaaga okumanyako about nga sinava ku side ya production eyo. Which other producers have you worked with ng'ogyeko Best Boy? Oh, nkoze ne Jacob Beats. Jacob Beats is also a good guy. Mulungi. Nkoze ne Jacob Beats, nakola ne Gasta yita God Beats. Yakola Wenjagalira. Wenjagalira, very beautiful jam. Actually, reruns is a asireransa yesawa yeyanza mtisawe kuba nali na umola nayo long story yokudda nali na sirika busisinga nagaba music semusobola nga weddemu bingi erimamije bikono bingi ebikono ani yali akuba ekikono yati bingi gwe kyoba omanya bingi ani mumbuulire ale ebibatu ebiryo Soko nyumize ku kibatu aba. Kibatu kiri mu music kati nali simanyi ndi muto simanyi omuntu mugambo otya nedda naye nga to sound is disrespectful. Nengamba naka wano. Kwela likira nti awe nagamba nedda jagano. Producer akutege ekikono. Right and akutege ekikono. Promoter natege ekikono. Banaki.
Era ngendo gama kati obibuuka otya byonna ebyo nali era sitegeera nnyo bwebuza magezi akasobula amagezi oba owonye kasita weegeziwaza oba newefuula mbu otegeera kati kyo nakyo kyannemesa ne ngaakyayika music si it's not where I belong ebibatu biri awo kubanga ogenda okomekera nga buli omu omunyiizizza buli gwoli surrounded omunyiizizza nengamba kanve wano nensooka nempumulamu tugambe nti bano abatawummulamu babeera babasanyusizza obutawummulamu butya anti gwe weekya wano owummulamu ng'olaba bisusi naye waliwo gwe tulanga ye tawummulanga mukitegeeza baba basanyusa batuukiriza biri nedda ayinza kati waliwo abantu abayitawo nga just ayisewo bwizi nga tayise atenze mu byembise ng'akubye bukubi kajje kati nze nalaba nga simanyi bwe nkikwasaganya simanyi bwe beekwata siina handler olaba ne kino ky'okubeera mu music wetaaga omuntu akubirira nagamba jangu wano toyita wano onakoze bwati kino tokyogera kati olusi tomanya bw'oba oli kyetwala tomanya kikyakwogera tomanya ddi bw'okyogera tomanya ni gw'okigamba so kati nze ekyo kye nalindaako nkomawo ntya mu music eyo nga bagenda kubeera wala nnyo it's okay mama wange alwala ye yali anzikiririzaamu mu bantu abanzikiririzaamu dativa yali anzikiririzaamu kati ng'akuzukusa nga gamba maama kale oba ggwe oganye okuyimba yimbira nze kuba dativa lwakyanfuula emotional gubadde omwaka kati mulamba n'ekitundu kyanga nvaako mami naye yafa naye anfuula nnyo emotional so nakomawo okuyimba kubanga dativa yali anzikirizaamu nangamba nzikiriza maama osobola okikola naye nga si kuba nti nali saakirina nali natya kyenyinza okugamba abantu nti nali natya music is not something that you just sing ekisooka oggwamu amaanyi bw'oba tofunye kyobadde osuubira kati ate bw'oyisibwa nga bw'otosuubira nti olina okuyisibwa bw'oti nakyo nekikumalamu amaanyi naye okudda kwange mu music yali dativa mama wange nembouncing back nenkomawo neyesaawa waliwo badde osonyumiza waggambira nti yimbira nza wakubiririza awo tokola bintu ebyo it's okay you tell us that story wekako otunyumiza dativa nfuulamu emotional naye simanyi bwenyuza kwogera story yonna nga talimu being emotional going emotional is human is part of anybody kati gwe tunyumiza emboozi aba mulwadde naye ng'akuzukusa ku makya nagamba kale 11 ez'okumakya 11 ez'okumakya ngagamba bw'oba toyagala kuyimba kale nze ddayo mu studio yimbire nze nja kuwuliriza bambi malayika nnyumiza emboozi nze maze mama amakulu mama yakupushinganga olwogwangamu amaanyi nagamba yongera don't give up nagamba genda oyimba era nzijukira okukola oluyimba olwo lwasooka nali nkikola nze nga manyi nkikolera maama nente oluyimba genda olaba ate mune surprising abantu baluwekaminga bulungi but unfortunately ate oluyimba lwe nali ndowooza nti lwajja okuwulira ate teyaluwulira nafuna stroke nafa yakuba stroke ng'oluyimba tanaluwulira kyokka ate nga recording wali ogikoledde ye recording nali nzizeyo mu studio kubanga ye isuubira nti naye kubanga yakikusaba kuba nze ng'omuntu industry nali nagitya olw'ebibatu n'abantu si bangu naye nga ndi munafu nnyo yogera nga atalina maanyi wenna yogera nga atalina maanyi gwe baproducer kyaba baali basaba ennyo ebibatu awo
Tabajjukira? Ate babayita. Tebajjukira. Ate waliwo be tumanyi nga bazze baboogerako mbu bakubanye ebibatu bategeera ebibatu. Beebamu beebo? Tebalina nnyo makulu. Si beebo? Baani bamumanyi? Ate nze nsobola okwogera nze tebabinsabanga nze ndi musajja. Naye tubawulidde amannya bagoogera nnyo. N'abasajja babagamba. Nga producer mukazi? Nga musajja. N'asaba musajja? Soko nnyinza oyagala ebyonoonese. Nze ate akombadde sikawulira. Oyagala ebyonoonese. Producer musajja. Mbona babagamba nze simanyi nze ndi mukazi. Mbona babagamba. Nga industry awo eba eyonoonekedde ddala nnyo 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 nnyo. Okay, wabadde ogamba otunyumiza ku catalogue. Yes, ota singles naye osobola obeera ne specific number of songs ogamba nti catalogue yange eriko bweziti nti like okuva lwe ntandika oyimba otuuka leero ninako 3, 15. Nyina ennyimba 12. 12. Yes. Naye nga zonna nzize releasing singles. Esera ebisinga nti ennyimba okusinziira embeera. Kati oyinza okuta oluyimba nolaba nga terukoze kyobadde osuubira n'oteerawo olulala. Naye nze engeri gye nkireyingamu nti ennyimba 3 oba 4 buli mwaka. Buli mwaka ote ennyimba 3. Waliwo bate ennyimba ng'omwaka soota ennyimba eziwera 2. Kale katugeze nti buli mwaka soota album. Kwa waliwo ata album kati Epasi yatadde album ng'eriko ennyimba 42. Yagita last year. Ate November naddamu nate album endala ng'ennyimba 11. Amakulu mwaka gumu n'aba nga atadde ennyimba 53. Okyogerako ki ekyo? Mu mwaka gumu oguwedde yatadde ennyimba 53, 42 emu n'endala 11. Base kati advantage ye Epasi gyalina nti Epasi alina studio. Epasi ye nga ye writer. Kituufu. Kati ebyo byonna I think nabyo bimufavoringa akasente nene Epasi alina akasente. Yeah. Naye kati nze bwe neegattagatta sirina budget ya nnyimba ana nyingi. Nyingi nnyo. Olina olaba producer, olina olaba writer. Olina nti oluusi ne bwe mba contributing nze ebiseera ebisinga si contributing nnyo kinene. Yeah. Kati nina kibackground contributing kuyimba mu studio on microphone. Naye n'oluusi writing mpandiika kati wenjagalya nalinako verses nawandiika. Yeah, sometimes you write olina amaliriza oba nakwa advising wano na wano. Yes. Okay. Kati olina ogwo omuze nti osobola okubeera ne verses chorus n'olaba nga tekolera sense. N'ogamba mwana kyali awo. Nakimala. Naye kati Epasi alina chance nti ye writer alina studio. Yeah. He has all the time. Yes. Okay. Olwo abayimbi nga babawandiikira tebaagala kwogera ku ani yamuwandiikidde. How would you get that boldness evaayo n'ogamba mbu nze nnyimba bampandiikira abasinga munnange baswala oba obuvumu obujjawo? Nga nze siswala kubanza okusooka ekisooka respectinga nnyo waka w'omuntu. Ndaba nga weetaaga n'owa credit where it's due. Kati oliwa gwe natadde oyinza n'otakikkiriza. Samasoja yawandiika oliwa ziguddewo amata oyogere gagambe kyoyagala. The sweetness oyo omwana ali talented. Simanyi lwaki. Is that a chorus? Iyo verse. Tuweemu verse yes, okay yo. Kayimba ako kanyumidde nno ndozo kalaba nga kali sad ne surprisingly kayimba smile. I love it. Ziguddewo amata oyogere gagambe kyoyagala. Ojjeyo ebitabo byogatte manye kiki nsobola. Nze okukwagala nagwa ddala ssebo olubale yatemba. Oluyimba omwana alina sweet melodies. Wenna oyogeranga atalina maanyi. Mpaka verse ako konna. Nkayimbe konna. The verse. Abantu banaagenda ne bakalaba nga nkayimbye konna. The verse. Ayimba lulina verses 3. Oba mpe chorus. What's best for you? I love the first verse.
banange abantu bagenda kayimba likankayimbe abantu balagamba nkutenguje okay nzigudde wa matoyogere gagambe kyeyagala ojeye ebitabo byogate manye kikyensobola nzo okukwagala nagwa ddala sebo olubale yantemba wandekera mukali nsaza kuba ekituufu wampunza kati njogesa bikorwa olulimi lwanzito wakoddo telukyasituka saba kumanya wenkoma nemikusindika amabaluwa ng'oluusi tonzirira nga tenguddeko olubege oliwo wange lwaki nkunoonya tompitaba oliwo ntwale oliwo wange lwaki nkunoonya tompitaba agende balulabe mashallah amina okay oyo ye Malaika UG official tukyagenda mu maaso naye emboozi ye ekyanyumira sijja kumuta paka ngenjuba eguddeyo naye nga nabagambye tuli ku Nikani resort erweza teweerabira ye beauty gy'olaba wano obudde mbuwulira teri yadde bireekaana osobola obeera n'omwagalwawo nga teri yadde ekikuleekaanira osobola okujja n'otumya enkoko enjokicere mu grill oba ennyama osobola okujja n'obagamba nti amunjokera akabuzi kalamba nzija n'abantu bange nga mukaaga tujje tutuule awo tulye ate osobola otegekerawo birthday party osobola otegekerawo bridal showers osobola otegekerawo baby showers osobola ekifo kigazi nnyo nti eri waliyo omukolo naye tetubawulira side eno yonna waliyo meetings gardens nnene nnyo ate ng'eri waliyo abawuga awo betuyinza owuliramu katono nnyo ekifo kigazi nnyo kinene nnyo kiri ku acres ne acres ez'ettaka osobola okujja n'okola buli kyonna ky'oyagala mpozi nga ate ne TB Estates balinaali awo bwe yeetaaga ekizimbe ekyoggula oba ekyokutunda osobola obeera n'ekifo kyo kati nga kino oyagala kiteeka ku market ne bakikutundira oba oyina ttaka lyo oyagala lidevelopinga oba oyina nnyumba oyagala bazi-innovatingire ate bakufunire n'abapangisa abazigendamu so nga ate ne Sula Motors awo emakindi awo opposite n'amafuta ga African Oil ku kkubo eriva ku kalenda nga likkirira bwe riti batunda emmotoka eza buli kika Range Rover n'endala oyagala mmotoka ntonotono yakola airport pickup oba oyagala mmotoka yakutambuza byamaguzi kuva wano na wali oyagala Range Rover yakutonera mukyalawo yakusanyudde nnyo oba oyagala kugulira mama wo mmotoka gendawo ku Sula Motors ate nga baguguza emmotoka ku kibanja mpola osobola oteekayo esente z'olina ne bukola payment plan nti buli mwezi ojasasulanga bits in bits mpola mpola bwotyo so nga ate Etihad Islamic Nursery and Primary School ziri awo Kyengera Kazinga omwana bw'oba oyagala akule nga asomera ku musingi ogw'obusiraamu abasomesa bawo bonna ba Hafidhul Quran basomesa Quran bakwasisa abaana Quran era nga basomesa ne secular basobola okusomesa bino ebyeno bye tusoma ebya social studies manya English biki ate nga omwana wasoma ne Quran n'akwata abaana babatendekera ddala okukola kutuba oba bakatwibu ne bamuyigiriza okuva obuto nga asobola okukutuba okuwa kutuba mu juma ze basaaza ku ssomero lyabwe awo so nga bayina okuviira ddala ku nursery mwe muli baby middle top paka ku primary 7 yes no bikyaliyo babyogerako n'ebikyaliyo sometimes kati ngono baby abadde wano osobola omusanga nga tosobola mutwala direct mu P1 nga yetaaga oguluminga muko agende muko mu orientation yako funa kumpisa engeri n'okumanyira essomero nti liba bweri naye omutwala direct mu P1 sometimes obwongo bw'omwana so affecting niwe abeerako mu nursery eyo kindagate neyo abaana babasomesa nursery baby class nayiga nabeera nga adoptinze nti essomero libeera bwe riti ono musomesa ono class teacher ono head teacher nagenda mu P1 nga already abimanyi n'okuwandiika olega okwata pen yes nagenda otuuka mu P1 nti naye wabitandikira mu P1 it is very dangerous nebuuza bw'otandikira mu P1 oba ogenda yiga ddi erinnya awo wali obuzibu kitegeeza jatuuka mu P3 oba abazadde be baagala basomese abaana ate kijja kusoboka kubanga waliwo omuzadde nga teyasoma ate nga naye ali musoma bya kikulu pipa bali mu kuddayo ate basome ebyekikulu talina budde busoma bibi ate ayigirize n'omwana
Malayika nga we nakugambye nti bafanzi bammwe mmwe kati olaba gwe ng'omuzimu gw'okuyimba gukuyingiramu anaasonyi ogwita omuzimu wabula omwoyo gw'okuyimba gukuyingiramu n'obanga owulira okuyimba kukuyita okuyimba wano yimba kino yimba kino kati bafanzi bammwe bagwa mu mukwano nammwe nagamba nze musaayi gwa malayika nagamba nze ebibumba bya malayika nze mutima gwa malayika kati abantu abo bingi nyo bebeetaaga okumanyaako kyova olaba nti nja kukubuuza bingi kati bajja kukubuuza bagambe nti malayika mufumbo si mufumbo awo ngabiti yogera mu luzungu malayika mufumbo si mufumbo ono omwana ali ku kamera ono obuzibu omwe bwalina ayogera oluzungu ekibuuzo ekyo kyomu butuufu malayika si mufumbo n'abalaba bakikkiriza tukiveeko sinakkiriza malayika si mufumbo sinakkiriza mashallah nja kufuna inshallah era tusaba tujje twambale amakanzu basooke balabe endungu nga bwogenda n'oyimba ku mikolo gy'abantu ate beekuŋŋanya abayimbi babenga bazze babenga ate naawe bakujagulizaako kinyuma nnyo nalabye yesterday was at the federation nendaba nga abayimbi bonna beekuŋŋaanyizza ku stage nga bali mu kkubira Khalifa campaign. I loved that. Kenzo, Palaso, Lilian Mbabazi, DJ Michael n'abalala babadde banyinenga buli avaayo ayimbira oli muyimbi munnaawe bamwagaliza akole ki agende mu parliament. I loved it. Era navuddewo nga mindset yange erina ebiyingidde mu biki bingi nti wemba nga mukola omulimu gwegumu. It's good to wish someone else ekyo kya aspiring for naye ate osanga ng'omuntu bwe mubanga kati nga gwe oli muyimbi oli wamanya nti mu kuyimbako oyagala kuzimba apartment kibanyiiza ate nga wenfuna eyange naawe ojja kufuna jangu nkubuulire ku magezi nti naawe osobola okufuna apartment eyiyo bwe kyandibadde ndowooza kati nsaba ku mukolo ogwo woolikeera nga naawe mbaga ya malayika kuba omukyala nga gwe anyuma embaga mashallah malayika ako mbadde nsaazeemuko katono naye kyenandiraza okumanya ng'oggyeko ekyokubeera nga industry eno okuva lwewagiyingira ekizibu ekyali kikwetedde n'okuva mu music n'ogamba nze music ewannyo waawo mbivuddemu bintamye mbikooyi mwalimu ebibatu kizibu ki ekirala ky'oyinza okugamba nti kino kyampisa bubi like challenges endala ng'oggyeko ekyo nada ebizibu bibaawo biyinza okuba nga tekiyinza kundeetera kuvaamu naye n'oluusi kuva eno wansi eno gy'otandikira waliwo baddekaawo omuyimbi omu n'ayingira mu studio gwe ne baggobamu wanje nti olwo kimunene nnyo ku ggwe kubuddebo buweddeko maama nnyo ne bagamba fulumu nze waliwo tri eyayingira mu studio ne bangoba mu studio nze ani amumanyi naye ate ekyo tekiyinzija mmondo ng'ekyo kindeetera kukola nnyo approvinga muntu oyo nti oli kyali nsobola okukifuuka si mu bubi waliwo tri eyayingira mu studio ne baŋŋamba fuluma producer nagamba fuluma agenda gwe obuddebo buweddeko ate olowooza kyawala nnyo banga ki mwaka guwedde 2024 ne bagamba fuluma producer bamwe mwana mbu b'amaanyi kiba kiruma wayisibwa otya mayimu abakyala mumanyi okukankanirira awo nga bikusobedde osooka nobeera shocked ogamba ajjawo amaanyi ago agaŋŋamba fuluma ayinza obutagamba fuluma naye nagamba fuluma gundi azi but kikuleetera okukola ennyo n'ogamba lwakuba nze nga nze sandyagadde muntu kufuluma just because malayika ayingidde
ate sigwe gusoose ne kuba nakolako ne Summer Soldier nina collab ne Summer Soldier njimanyi era naliko wa producer nkulumu mu music industry nabeerawo omuyimbi omukyala eyajja era n'aŋŋamba fuluma obaze banjoga bujozi producer kyabakulu benda bambalaba ndabawo ani mbalaba awo nze banzitoka kazinda zenjogere nga tekuli kazinda nze mbalaba mukugambe osobola mpandikira netaza kasati awo sya nze olugambo tebaaluwo nkubi nagafuluma teyali mukubali abagamba abebibatwera oba yo awo yetaliiko niyagamba fuluma nagamba fuluma gundi azze ena kuterawo n'erinnya ly'omuyimbi yayingira ku mukyala naye toyogera saagala banyigire tosoma abantu wano noona ate ono oyo ate ng'abadde sikisuubira sinamububi ono ba waakiri ono oyo ng'onazze kati ono bano we bajja naŋŋamba fuluma lwaki tolina linnya ani akumanyi teri akumanyi mwogere Jacob mpameka lwaki toboogedde bano abantu bajja kunyiiga kati kireke naye sisanyuse siri nga mubafuula nti bakitalo bano mbadde sikibasuubiramu naye it's okay. Wow, that's a big challenge. It's like bullying. Naye tekikuyimiriza. It's even more than bullying. Era omwana ali eyo omuntu nagamba toyimirira wano. Omulabiriza nga avuddewo kumawo oyimirirewo. Ayinza oba alina kyakulessa. Kumawo oyimirire mu kifo kyekimu. Kaddemu ako? Omwana omuwala engeri gye ndi mukyala. Muntu nakusanga olina w'oyimiridde nga gw'omanya olina ky'otegeddewo. Nagamba vaawo awo. Ye kirwaki aba ayimirirawo lwaki aba akugobawo. Omulabiriza nga avuddewo komawo oyimirire mu kifo kyekimu teegerawo ky'obadde oteega. Kyaddaki kijja kumala kijja. Oya. Kati nze okungoba mu studio ku studio eziri mu Uganda. Tosobola kunnyimiriza. You cannot stop reggae. Kale siri muyimbi wa reggae naye. Tosobola kuyimiriza reggae. Era bwongoba mweno mu studio nga ngende mu ndala. Oya. Kuba aba producer abalungi era bangi gyebali. Kinene nnyo. Nga ate oli mwennyamivu nnyo singa nze. Bano bwe yeete abula gwe neetegereza gy'otegereza. Nja kuddayo amaanyi gakuwedde neetegereza ensonga ezo naye si kirungi. Okay. Ng'otunudde mu kisaawe essaawa zino abayimbi kwe bali bangi abalungi abaliwo abakyala n'abasajja. Ani gwe ogomba okukolako naye collaboration weewaawo wakolako ne Summer Soldier wadde nga Summer Soldier alinga yagenda mu recess byokuyimba ayimba Summer Soldier ayimba y'omu ku bayimbi bemmanyi nti ayimba mutayagala kuyimba oyogola tayagala yafunamu ssente obwe buzibu bangamba yafuna omukazi yamugulira Range Rover mwana gwenze ndi mu kamera ng'oyogera ebintu no yikenyini yabitwegambira ate twali ku Supremacy awo ng'agitaddeawo Bijja, was it Bijja Bichu? It's like something like BP Bichu. Recently twanayitawo no ye kennyini ng'agitaddeawo n'agamba nafuna omukyala. N'agamba nze by'okuyimba kati mpozi nga kyaliwa. Actually it was DJ Shill's night. Yes, ng'amuyisa amuyimbireko era ajja n'ayimba. Naye n'akyogerako awo era nga ssente agirina. Ng'agirina. N'akyogera. Ye kennyini ate kati nze sisala bigambo ndi omu kuba tasala bigambo nze nakulaba ng'osala ekigambo ye kennyini yakyogera naga yafunayoko omukyala era ali mu ssanyu n'ebyokuyimba alabika kuva ddala ka wakusindika busindisi naye ng'ali very talented. Summer Soldier bw'akwata peni toyagala na kuvaawo oli omwana kuba nze na projects
ze lwakuba nti kale ffe tuyimba nti noyimba olimba ng'olwedde obadde nalwo nga baluwandika dda ng'oluterese nina project za Summer Soldier ene yandibadde yakubiri gye nakoze oliwo kati waliwo olwokusatu nido luyinza okuba nga lwaddako sama mulungi. Why doesn't he write for people nga amanyi he's good balike abantu bamunamu discovering no people loved Summer Soldier naye nga ye tayagala he doesn't want that's sad kyenze kyenazuula tayagala ali very talented olaba bw'owulira Summer Soldier olowooza Moze Radio. Yes, exactly. Bw'owulira composition y'oliwa exactly owulira Moze Radio very talented guy mulungi nnyo era industry webange enaaviibwako abantu bwe bati industry eyinza okusigala nga vacuum. Summer Soldier bw'oba onoolaba interview eno we miss you. Yeah. He should come back on stage. He should. Summer Soldier is like Jamie Culture. Jamie Culture yitusobola otegeera nti mulwadde alina ebimusumbuwa. Akyali mulwadde. Summer Soldier. He recovered, I think. Nalabako awo ku Federation nga yajja n'abeeramuko n'ayimbamu ng'olaba alayika ye composing. Okay. Yeah. Naye Summer Soldier nsabaddemu atakuwandiikireyo ebiyimba ebirala ebirungi. Ne kati nze ngenda mmujja wuyo ogambye mbuno yafuna ssente n'amusobola. Yeah, he has passion. Naye he's lazy, he's reluctant with his talent. Naye nga asobola nga asookuwandiika kyemmanyi nze kyendowooza. Kwali when afunira ennyimba bwali bwa Sseruganda. Yafunamu ssente ze ezaddala ayinza obutasobola. Ate kati era ssente ennaku zino ne Uganda ssente muyimbi kasita avuga Range Rover. Ssente aba azikubye. Range Rover ng'enywa amafuta mangi. Okay, Malayika. Baani ng'oggyeko Summer Soldier ndabye wayogedde ku Summer Soldier n'oyogera ku Kathy n'omwami abakuyambyeko awo ne daddiwo akuyambako okubeera ng'ateekateekamu taatawo anti era daddiwo taatawo kati who else has helped you grow your talent to the level nze wenjirabira wano? Nina abantu abali close nga bwewayogedde ku musaayi gwa Malayika ne waliwo abaana banjagala waliwo omwana eyali willing okuwaayo akawunti ye ya TikTok nga Malayika akawunti yo ng'ekusumbuwa yayita musaayi gwa Malayika era osobola omunoonya ku TikTok waliwo ne Dina yayita Dina Malayika nogamba ne Dina kati amanya wagejjako weyita Malayika waliwo abaana ba underdogs like aba bali ku ground agamba nze Malayika wabeera nange wembeera abo banyambye nnyo sirina nnyo tiimu nti eri awo waliwo abaana nga boyi kasita awulira nti olina kyotadde waliwo abantu nga takumanyi kuliko omuvubuka omu bannaye bantu bagenda kunkyala kuba nina benzijukira ate nga bossi bajjukira ku TikTok kuliko omuntu omu yayita Moze wa Bobby guys simulabangako simusisinkanangako sirina nnamba naye akuba live ngazze kuba nnyimba za Malayika bambi yakyo kyenagambye nti that obsession comes in the fans nga mu bafans ne weewunya ono sitomulabangako. It actually sometimes people come up with even the management ngevudde mu bantu awo nti oye muntu owaddala gomanya nti oyo akwagala ebyaddala tagenda ku betraying nga tagenda atule mu challenge kati ninayo omukyalo omu oyo naye underdog tayagala namwogera oto olimba nakoleza sente za promotion mashallah tayagala namwogera naye oto olimba nagamba olimba lulungi nnyo nakusindikira akasente ku simu nagamba teekayo ku ka promotion be basinza okunyamba abo ate by the way bebakeera ku makya n'ogamba sala disappointinga group y'abantu bwete kyoluusi omenyeka nnyo n'ogamba naye nedda nkooyi naye n'otunuya abantu bambi abakukkiririzaamu n'ogamba naye kozi yo talenti njirina naye buli lw'oyimba ng'olaba olinganga asika omugwa n'ogamba kale ate bw'ofunayo emikolo kati nga bwe nina emikolo mu maaso awo n'ogamba wayi abantu bajja kwetaaga akapya oddayo mu studio be basinza okunnyamba abo. Okay, nakubuuzizza ku kibuuzo kya collaboration. Whom would you wish to collaborate with? Sijjukira kidda. Saakizeemu. Surprisingly ate takkirizibwa kuyimba. Ani? Taata Solo.
Solomon. Bobi Wine. Takirizibwa kuyimba. Sokoleke. Otandise. Mubewe gombo kola ne collab. Yatandikirwako. So chendo gwe nandirowozezaako off my head. Tata solo. Nekati ngena mujja. Ate mbakazi. Sina gwe nalowoozeza. Mubakazi. Lwaki tata Solomon mbasajja? Sokolindeko. Ayo omusajja akasuka line lwa kwakati alaka takyakuba intro zili ezali enkamvu zili. Enzati fashion. Simanya wa milele studio kida. Yali akinanga intro ezo nga nkambwe mu. Intro ya luyimba lwange lulamba. Abakyala ni gwe nandirowoozezza oyimbako naye. Nandiyagadde kuyimba n'abantu benda mu kisaawe nti abo. Ngani. Fire babe. Masha. Kinoji kyatabwe ekyo. Kiri talented ekyo kikyala. Nyonyo. Ate kyewuunyisa sandiyagadde kuba na muntu ate asinga okwenspiring okuyimba. Who inspires you the most? Irene. Irene. Kuba nina byamufaananya bingi so mbasaagala nnyo contradiction yetu teba collab. Because I think abantu bategera kigambo collaboration kiki. Tewandiyagadde kukola na muntu gofaananya. Like vocal, bwebite? I would say. Yeah. Mwagalao. Yes. Naye nga gwandi tazokola naye Fire Baby. Fire Baby. Ne Bad Bobi Wine. Sina jenyoza na mmoja. Naye abakyala Fire Baby. Oh yeah. Okay, nga tusiibula abatulaba wadde nga tujja kuddamu ate tukunoonye maaso eyo. Bubaka ki okusookera ddala bw'oweereza bano abagamba ofulume nga lwabazze? Tibali kye bakola nange nkisobola. They are not any different. Yeah. Si banjawulo nnyo. It's only that Katonda aba yamuwa chance eyo nze just anafuna nansookayo. Naye nga nange nyimirira ku stages ez'enjawulo just nti si nnyo nga bo bwe bawulikika. So it's only a matter of time. Yeah. Era babeerewo bawangaale. Balabe malaika ky'olwazabira buwangaazi. Okay, ate Uganda at large ne ba fans bo specifically. Uganda at large. Malaika UG official. Membi wa Kabi. Yeetaaga bwetaazi matuugamu. Support yamu. Kunjagala. Kituufu. Kuba endongo yo nnungi. Ekisinga tukola mukwano gwamu. Kituufu. When you love us, we are made. When mutukyawa, we are broken. Kubanga mwe mutukola. Ate era basuula. Basobola otusuula. So Malaika UG official, Twitter, Facebook, YouTube. Mugule music wange. Ne bwoba tondabye ku stage nga sifunye chance emiya ku stage ko wandiyagadde okundaba. Bwogula music wange nsobola okufulumya obuyimba obulungi. Kyensobola baga. Gyali ku Spotify biki ebyo ne? Byonna. Ekyo kyensooka okukola nga sina taluyimba kufuna copyrights. Ngena no registering at Braze nebo journal claiming I cannot. Yes. Kituufu. Okay, bafanzi bo. Bafanzi lando zira bakwatidde wamu. Mwagale music wange mu subscribing eko. Ekyo kyo kikulu cause yengeri yo kajo sobola okumanya ebinkwatako ngonfollowinze ku Facebook. Osobola omanya ndiruddawa. Osobola omanya ngenda kutachi when you follow me on Facebook. Nina ne WhatsApp group. Eyaba fans. Nga just Malaika. Nayo njirina. So kyenyenza okusaba nti basharinga music wange banjagale. Basically kyekyoka kyenyenza obbasaba nti banjagale bagale music wange banfollowinge buli wamu. It's the only way bajjomanya ebinkwata. Kituufu. Yes. Okay. Mwebale kubeera nga mbadde balabi balungi okuva gye twatandikidde emboozi eno nga tunyumyamuko ne Malaika. Tujja kuddamu tumuleete maaso eyo. Teekawo erinnya mu comment section. Ani gw'oyagala tukukyalize? Ani gw'oyagala tuleete? Ani oyo gw'oyagala owulira ebimukwatako? Muteekewaawo ate tusobole okubeera nga tumuyigga yonna gy'ali tumukuleetere ku lutimbe gaggadde olwa Braze Media. Mwebale kubeera nga mbadde balabi balungi era mweraba.